Mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle. Nze Morushid Segawa. Omuyimbi Justin Nantume esenga eyimba akayimba n'agamba abasajja muzaaleko ebweru. Kati shiba kalungi omu kubawagira akayimba ako onagamba nsobola obbeera namba 4 ate oba nsobola n'obbeera namba 10 singa omusajja gwe manfunye tukwatagana ne waba buli kaseera tali nange kasita tubanga twogerezeganya nze kimmala nze seepanka ate era mwattu seeraga bwemba bwakufumba nfumba era nfumbira ddala. Jukira omwami we musajja musiraamu kitegeeza aba n'omukisa okuwasa abakyala okutuukira ddala ku bana era ngono yakamuzaalira omwana omu amanyikiddwa nga Amel. Ayinayo omusajja munnanga abaana abalala. Omukulu ono ategerekeseeko nga Jafal. Omusajja ono ky'olina okutegeera businessman asinzira mu ggwanga erya Bungereza era mutegesi wa bivvulu gye beesanga nze naawe. Omukulu ono Jafal Sulaiman musajja musirise mu mpolampola era siwa bigambo bingi nnyo ate era siwa mawulire. Shiba agamba nze omusajja newaba asazeewo nti namba 2 namba 3 nga nzaali eri waggulu ate tebindya nfumba. Siringa abawala abalala abeemotyamotya nze omukwano gwange ekyamazima guba gwa bongo gwa ku mutima. Bigambo bya Shiba olaba Shiba ayogedde bw'atyo olwo gwe Nalunga, olaba Shiba ayogedde bw'atyo olwo gwe Nagadia oba Proskovia Nancy Kombi. Bigambo bya Shiba naye weewulirireko. Osobola okubeera namba 4 ng'atembera na mu nnyumba y'emu ne bakko-wives bange ate nga mbaagala nnyo ate nga nkitegeeza. Nze nsobola okubeera namba 4 bulungi nnyo by the way. Nze kastojja nonnyonnyola nga ne bakko-wife bange nengenda ne mbakyalira nga balungi. In practice, I'm not even joking. I can be number 4. I can even be number 10. You know why? Nze nga wenda bagambye si kya romance genda bakuromance ng'omwenda nze ojje tunyumye. Evanze okubeera number 10 nga nze Hajat number 10. I don't mind. You'll find me nga nze ntegekera number 8 birthday nga ate bya ddala si bya pretense. I'm serious. Haji agende ku number 1 abeereyo number 2 nze ne wangamba myezi 6 tannafuna budde. I'm good. Kasankubire simutuye. You understand? So there are people who are different. My relationship is mental. It's not physical. It's emotional. It's get to me. It's soul. It's a soul and a soul, not body and body. Ebyo tebiwangaala. Siringa mu bulamu bwange tebutambulira ku sex na romance. Bw'avuddaawo avuddeyo n'atangaaza eri abantu bonna abali balowooza nti munnange awagira omukwano ogw'ebikukujju nti ye yandibanga ayagala bakyala banne. Shiba agamba nabyewulirizanga n'ensirika era neneebuuza abantu baagala ki? N'agamba nze njagala nnyo abantu kasita oba muntu mba nkwagala nga nawe onjagala. Bw'oba tonjagala okuwalana ekyo layisi nina ne basiponsa abansiponsalinga singa mba wakuwalana. Shiba kalungi bw'atyo avuddeyo n'agamba olw'okuba nze wenfuna omuntu nga mukwano gwange mwagala ebya siriyasi tubanga abooluganda. Kati buli bwebandabanga nga ntijja era nga ndi close nnyo ne bano abantu. Ekituufu kiri nti abantu baatandikanga okulowooza lwaki gundi ateetera ne gundi, lwaki gundi ateetera ne gundi naye nga si bwe kyali. Bwe kuba kwagala nze njagala basajja oba musajja gwe nnina mba mwagala, naye ekyokulowooza nti njagala bakyala bannange ebyo byali bigambo nange bye nawuliranga mu mbu naye nga tebyali bituufu. Bw'atyo bw'asobodde okubeera nga mwattu
ayongera otubuulira ku ludda olw'obufumbo Sheri Matovu munnange asazeewo ye ne bba Abdul Salam bagenda maaso n'okubanga obufumbo bwabwe babuteeka mu mateeka. Bano jjukira basiraamu kitegeeza bamaze okubawoowa kati mwami na mukyala ennaku z'omwezi 18 Abdul Salam bw'atyo munnange yafukamizaako evviivi limu n'asalawo aproposingire omukyala ono Sheri Matovu era mugenda maaso n'okubanga mwattu amusaba obufumbo sabbiiti eyaggwa gye tukubira mabega mu mwezi ogw'okutaano nga 9 bano ababiri baasalawo okuteekateeka okukyala kussa n'okwanjula era Sheri Matovu mukulu ono yakyala mu maka g'abakadde be era mu mbeera bw'etyo bagamba kyo kitulemesa otuwoowa kati mu mbeera nga bigenda maaso n'okubeera ng'etambula Sheri Matovu agamba nze kwono siva jjukira baawe bwe yasooka okuzaalamu abaana ye Thaddeus Katumba kati asazeewo ate munnange agendeko n'ono omusiraamu maama Nannyunja bw'ati ebintu bye wasazeewo ogenda maaso n'okubeera nga mwattu abikola kati awemba ngeze maaso n'okubeera nga nvaawo kati waliwo olutalo olubadde lwagala okusituka wakati wa Waikibenda ne Drake Kali ono yali muyimbi nga yasayiningibwa mpaka records eya Waikibenda embeera nga bw'etambula Waikibenda yavuddeyo n'agamba sobola kuwa Drake Kali mukisa kuddamu kola naye luyimba lwonna kebe kolabo jjukira ono ali muna mu ggwanga erya Canada era yakaguluyaduwetinga bakamutikkira bw'atyo yamwanukudde n'ateekayo n'ekifaananyi era n'obubaka bwe yagenze maaso n'okubeera nga ateekayo ng'agamba kale as if I'm dying to work with you some people never change man alinga agamba nti nfa okukola naawe abantu abamu munnange tebakyuka ebigambo byasobodde okubeera nga ateekayo musajja yamukolera ennyimba n'amaliriza ye n'agamba okusoma kwe kusinga kaŋŋende ensome era n'agenda n'asobola okubeera ng'asoma. Fickson Magina ono asobodde okubeera ng'atubuulira n'agamba nze ssebo mu entertainment industry ninamu ekifo era nina ennyimba zenzize mpandiikira abayimbi ezimu ku nnyimba zatubuulidde kubaddeko Epaba olwo oluyimba olwayimbibwa mugana wange Sheba Kalungi ne Fik Famaika agamba lwakuba tetuweraga n'ezo nze eya ziwandiika n'eziwerako kuliko n'olulala olumanyikiddwa nga Mbuzi n'Ente agamba nange olwo lwange nze yaluwandiika Ronald Official ne Tiggy Bills be baaluyimba era bamubuuzizza kati ebya copyright kitegeeza naawe ezo oba ozaagalako obwannannyini n'agamba zekyandowooza baali badde ebintu bitwala mu maaso tugende mu maaso ebyemabega tubyerabire projects empya ze tuba tutandikirako ebikadde byonna tubyesonyiwe byayita mukiraba mutya tukyayina omuziki ogw'okuyimba n'ennyimba ez'okuwandiika era tujja sigala nga amwattu abayimbi tubawandiikira kale bwe bityo bigenda maaso n'okuba nga bitambula oludda olwo nze Murshid Ssegawa.